lwaki teyakyogedde kulaba bwe kyamulemye olaba bwe bamuwadde kino kitegeera ako ke kasinga okwogera. Yes. Kugeza mama radisi nze nina okukkiriza nti abantu bange abeeno tubalese nga bwe babadde ekyokukola bagenda kuba nti bakitegedde bawe buli muntu okigendererwa kye Mukama akimuwe. Ekisooka tumusaba atuwe emirembe. Ffe twali tukkiriza okusasula ssente ezo naye bakama baffe abawaggulu bakukuta n'emisomo ne bagijjawa naye muneensonga mugimuwe. N'abaladesi we natuukira wano ensonga y'emyogo eyo eri akatalekeka abali eyo olukiiko luno luzze okugyawo olugambo si we guli kaakati aleme kumbuuza kubanga obudde tulina bungi akuba ebyokukola ate nabyo obwanga endingwa ya mukulu nzize kuboggolera ku kikomera kya na musango ki Mukama Katonda abampeera obukisa bamuyiga era Mukama Katonda abawe omukisa olubeerera nga bwe babayita mu nkiiko mujja mbategeezi nti okwerula empenda ddembe eriweebwa nannyini ttaka mu ssemateeka. Ddembe lya nannyini ttaka mu ssemateeka okwerula ki era constitution yakimuwa nti ayerula empenda z'ettaka lye nga bw'ayagala emirundi gyonna gy'akola ki okulaba nti tewali alibbye. Ettaka basobola olibba ng'oli mu nju n'ekyapa kyo oli n'alibba kubanga Zoland office zitusobedde okitegeera. Kaakati ono bwe yaddamu n'agamba Pascal Kiling reopening of Kyaggwe block 531 plot 2 at Mulanga. Reference is made to 1 George Chiwanuka Musisi, the registered proprietor here too over the subject matter above. You are accordingly instructed to open up the said plots boundaries as highlighted on cadastral title deed print. Like mutegere gwe munaawo obuki anti kaakati bakwano nze ebyokumanya gye yajja ettaka nsiri ku lukiiko olugaba ki mbanyonyodde olukiiko olugaba ettaka LC3 eno yeegaba ebbaluwa kaakati nze situula ku LC3 ya Nagojje nkugambye nti LC3 yeronda Area Land Committee. Nze siri wa Nagojje therefore siri member wa Area Land Committee ye Nagojje. Kati Area Land Committee ye Nagojje ye yawaayo minati eyatwala mwami Musisi okufuna ettaka mu district land board. Era district land board yemanyi oba yajja ku ground n'erambula oba teyakola ki naye nkusomeseza procedure bwekola ki bwetambula. Bakwano nina omusango gwenkoze nooza omulimu ogwandoose ogw'okuboggolera ku kikomera ky'omukulu ngukoze eki tugamba nti ettaka lya gundi tubasanga mukono muki era ninayo abantu bange wano bwe twagenda omu yali Sonko ono lwakuba nti Sonko mwena mumumanyi Sonko ye muntu akola ekintu ekya ne yeegaana naye twali naye omulala nayali ono n'abalala abatweyungako nga ekitutwalayo oli eyajja okweraga nti nyini ttaka tiyayita wange yajja buzeero kati ngambagamba bale okwetaasa tutuukeko mulambizi mukulu oyo twali naye ono twali naye oba mulala yali ani netutuukayo waliwo akantu kafoomu kampiyo bwe kati temujjuza nga musaba mumanye ntuuka ffenna bwe twaliyo mukulu gundi twasanga musitwa nimbaziira bwe twamjuza batugamba ni mugenda matamu munonye mwera Paulo kaakati basebo nze mwera
nange sikimanyangako nti alina ettaka naye ngenda okutuuka eri ng'ebintu bigira mujjukire nti mweraye mumanyi ng'omusalamala era nga manyi nti yali mutabani w'omugenzi Simoni RDC yali mutaka kuno kakali bwe tuvaayo tutandika twemulugunya tugenda ku bantu abaaliwo ebiseera ebyo kyamuntu alina eddembe okusaba ki ettaka era ne bimuweebwa kakati nze sirina lutalo nataka lyawa nono gwe mwogerako essaawa nebaza nnyo omwami Sendawula okuva emabega byazatukolera olwasooka yajja wano ne mwera ebyakoma tetumanyi olwaleera zino omwami wekyojo era nabyo gye binaakoma tetumanyi kale maama nsoose kwebaza mwami oyo yeebale nnyo yeebalire ddala nekirala maama ndi waddembe okufuna ekyapa nange oba ebiseera tebinaba oba sisobola ngambye enti okujja okugamba omuntu nti ajja global atomaze kuba lukiiko obatuuze abatudde ku kakera naye ensonga gyagambye ayimiriza olukiiko oba akakiiko akabadde kajja abasaveeyo okujja okugula boundary ekyo tukkirizganyiza nakyo nti naffe tumale okutuuka mu ofiisi ye tumuwe ebimu ku byo ekyokubiri ngaffe abatuuze twasaba ettaka okusaba kwaffe gyekuli naye ne batutuvunga ensonga eyo twagala naffe bakikwatireko kubanga naffe tulina obusobozi obusobola okutwala ettaka lino okufuna ebyapa ngaffe abafuuzi nga teri muntu mulala yenna ng'oyo gwe boogerako mu biwandiiko musisi gwe tutamanyi atalinako wadde ettaka wadde akayumba k'olubaawo nti yenna nyina etteeka lirikiriya nti omukisa ogusooka gunaaweebwanga abo abasangiddwa ku ttaka naye ate okusinziira ku bbaluwa gye nnina ng'era eva mu ofiisi yo eraga okuba nti mwami Musisi yafuna ettaka lino era ng'alaga nti saawa yonna abadde ayagala kujja kukola ki openinga boundaries kyembuuzizza lwaki omukisa ogusooka tegwasooka kuweebwa abantu b'e Bulanga nabo ne baba nga bafuna ku keeke ya gavumenti. Namba tulina abalunzi bangi naye mu bulumi obungi bwe mpulira nti batataganya ku by'ettaka ne service deliveries ezo kinnuma nze mbadde nsaba okugyawo emirembe gy'ettaka tulina land fund lwaki tulimaliza ebintu ebyo tuba nga tulina obwannannyini ne police station yange n'abalonzi bange ne basigala nga bakakkamu nga bagumidde nga tuwagira kyekimu kubwana ndi 98% ku buwagizi bwa muzeyize mbulina era mbuweereza mu kuyimiriza boundary opening ntaddewo room eya Musisi gwe boogerako okujja yeeyanjule Musisi bwe yeeyanjula andagena wa we yava okutuula ku Bulanga abatuuze nammwe nga bwe munkolera omulimu ogw'okugenda okukola verification ku plot number gye mbawadde ne block number ekyo kyendese muki olukiiko nduggaddewo kuba